kooti y'amaka. Nenda kwogera ebigambo bino nga siri musanyufu naye nga nyina obibagamba. Abalwadde abalwadde muwanike emikono. Mwenna ani yali aweereza obuyambi mu kooti y'amaka? Njogedde bubi? Taata we bali kunyenya muto. Njogedde bubi? Gwe bw'oba tolina mulwadde oba lw'olina omulwadde lw'olowooza nti owuwe muki? Naye bw'owulira ebbaluwa nga tekwata ku wuwo olukumi lwo tolukola ki? Tolusumulula. Bantu bange bino ebintu bye mbagamba ne bwe ndiba nfudde. Okugaba guba mutima. Okugaba tekitegeeza nti tulina ssente tekkutika n'agiyina omutwalo tayagala gumuveeko. Olukumi lw'ogenda okuwa omuntu ono oba ebibiri oba 2,000 si ze zibadde zigenda okugaggawaza amazima ga Katonda. Ate ziri kugaggawaza kyobulaba nze ngambanya abantu bange omuntu asuubira okumpa obuyambi abwereza ku mobile money nneme kubusoma oba ndwewo oyombe tobuweereza. Nsaba obuyambi obutali bw'abalwadde ab'olwaleero. Kuba ngenda okutwala abantu tekitegeeza nti ekooti y'amaka tesangiddwamu balwadde balala. Era ekyo ndakibagamba nga sinnatuuka ku baaki? Ku balwaleero. Ate obuyambi obwo bwampaka nasabye emmundu. Mwanziza kugombolola? Naye yange nanyina yagiza kugombolola. Ati yali amaze okugizaayo. Kati mbala nammwe mulyoke muwakanire mutategeera. Mama gwatawakanye kale. Oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Osibye otyeyo mukwano gwange yenna alaba Star TV olunaku olwaleero gyebaleko gyonna gy'otuusizaako engalo. Program kooti y'amaka buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ate neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 paka ssaawa 7. Mukwano gwange alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo. Mukwano gwange afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala mukwano. Embeera gwe tatambulidde bulungi olwaleero ntofaayo inshallah ate olunaku olujja eyinza okutambula obulungi okusingako awo. Lunaku lwa Easter tuli Kireka bagita Calvin Parking. Neebaza abantu mwenna abazze mu bungi bwe muti tweyanziza saba mwekubireko mu ngalo. Tweyanziza mubale kunjagala nange ndibaagala lubeerera. Wadde tuli mu Easter naye ebizibu bya mulongo tebimanyi nnaku nkulu. Tebimanyi tewali mmere, tebimanyi tewali nva, tebimanyi nti ekyali mwagogera bakusuubiza nno batya ndi bw'ojja eno ng'owonerawo si bwe bakugambye abo nga bakuleeta ina okunsekeramu nga sinnatandika. Smile smile era kale mama manya gugwani ogwo mzindaalo omukyala Caroline Nakato muviiriddewa bwayise kati bwanali enansana lwaki sirwe mwajja wali towulyanga mulongo kati bakugambye bugambi kale bakugambye batya Harriet jangu wano wansi pesi mwene yandagiride n'angamba tiwaliwo emisomo gya mulongo gyasomesa n'angamba wali ogigenzeemu ne mugamba sigimanyi n'angamba nti nze mumanyi era n'essimu ye yennyabo kangikuwe omukubireko akubuulire gy'anaateeka omusomo yennyabo otwaleyo omwana oyo engeri gyemulaba ne gyafaananamu ajja kuyamba naye nga gobadde bulongo tomuwulirangako
wadde sibuulirako. Kale ogenda kwogera nnyo abantu abasobole okuwulira. Eyakulagiridde mwebaze naye mulongo si yayamba. Eyakulagiridde abo abantu boolaba be bayamba bwe tuba tufunye. Ate Katonda n'akola ki? N'awonya. Omulwadde ono omuyita otya? Ntoni nsaba okubireko ku Priscilla kati. Oyo muyita mwana wange wakusatu. Ono omukimwana wo? Wakusatu. Wabazaala wasooka otunyonnyolemuko. Nabazaala Mbanga era nga tuli awo bwayise. Okyali ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah ng'emanya gange. Twebaza mikwano gyaffe aba Aira Petroleum Jelly. Twebaza mikwano gyange aba Shanta Beauty World. Twebaza mikwano gyange abali ekireka mu Calvin Parking. Okyali ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah ng'emanya gange. Tuli kireka Calvin Parking. Nyongera okwebaza mikwano gyange aba Aira Petroleum Jelly, Shanta Beauty World ate ne Mulongo Garments wali ku dduuka 103 ku Grand Corner ku basement wennyini. Wesigame mukwano, wesigame tofaayo. Mwana wakumeka? Wakusatu. Wabazaala wa? Nabazaala mwami wange Esa Mawejje. Ng'era mpasizza. Kwata ogugwo nange nkwate guno. Nga mpasizza nembeera naye nemuzaalamu abaana bange. Abaana bali 9. Kati ono ye wookusatu. Kakati yatuusa ekiseera n'agenda. Yagenda wala alyeyo lw'amateyo ng'ekibuga. Kati n'atulekawo ne tubeera awo n'abaana bange. Nga mwawukanye? Ye yagenda n'atulekawo bulesi. N'abasuula mu nnyumba? Ye. Nawe yogera kye tutegeera. N'atusuula mu nnyumba n'abaana bange bonna. Bonna 9? Ye. Baabo mba mbabuulirira nga balowooza okuzaala kwe kuganja. Nga tatuwa mmere. Singabuulirira. Ne myaka ngamba Mulongo lwake tulina abaana. Bamulekawo ng'alina bameka? Olaba naye musajja ali ku mugumba. Mugaana okuwulira bye mbasomesa. Muwoze kasita tuzaddemu. Wabazaala bameka? 9. Banyumidde nnyo. Kati abaana abo nenkola ki? Nze neesigalawo nenkola. Ng'okola mirimu ki egibabeezaawo? Nfumba hoteeri. Nembaweerera nagaana baweerera nembaweerera nagaana tuwa obuyambi era nga bw'omugambagamba naye talina ssente. Kati era Solidde okuwa microphone endala. ne bagenda nga bakula. Kati ono obulwadde bwe bukwatidde omwaka oguwedde mwezi gw'okubiri. Kati n'atandika okulwala. Gigatte wali zibeera yatandika mwanasimba ng'omulawo oba azimbye ekintu wano nga gwe bakubye. Kati neneebuuza kiki nemubuuza kiki n'agamba nange nzuukusendibwa enti. Kati olumu ng'omusanga ng'azimbye mikono buli mu nnyimbo bwe bati ng'azimbye. Kati nemugamba nti olaba okuzimba okwo. Olwo amaze okusoma oba tannamala kusoma? Nga yamala okusoma. Kati nemugamba okuzimba okwo kyako oyinza okubeera ng'ensigo ndwadde. Ensigo eno bagende bakole ki? Bagikebere. Nemutwalayo ne bamukebera ensigo nga namu. Nenziramu nemugamba oluusi kiba kibumba. Ng'era byeyongera. Nemutwalayo n'ekibumba nga kiramu. Ate ng'olwo bakoze ne tesiti za siriimu zonna talina. Kati ate nga bw'ogenda n'omutunuulira yajjanga n'alwalamu ng'owa siriimu. Kati n'akuba ebintu yenna n'ajjula amabwa paka eno munda. Ne tujjanjaba. Kati abadokita bagamba ali naye mwana gwe walwala lumbeeki n'olumbe tetulutegeera paka ti bwe kutuuse mu January guno omwaka.
kati nenkola ki olumbe ne lweyongera omukuba wansi nemutwala emulago kati nesooka nfuna dokita yeka nasooka amukebera dokita bwe yamala omukebera endwadde zonna nazikebera nti zansobera okuba nti no ziriko ne bamukebera nga talina kati neyeyongera okubeera obubi ne bamusangako amacupa nga bamuwana eddagala ery'amaanyi alina obulumi asiiba akaaba ate asitula akaaba kati ne bamusangako eddagala ery'amaanyi kati nga awo yeebaka kati paka era bwe lweyongera ne tumuzaayo ne batusindika ekiruddu ne tumalayo ennaku 6 ekitanda era ne bongera baprofesa ne bakebera ne bagamba tebalaba kimuluma ate buli omu ayita munne n'amugamba jangu naye omwana ono yalwala ki naye nga tebakiraba n'afuuka wakusomerako obusomezi kakati wemusa awaka olwo byali bikuba byalinga bikuba nga boolaba ano ne birekayo n'abeera ewaka ewomusawo akola ekiruddu n'aba nga ajja awaka n'amuteekako amazzi gano olwobutagwamu mazzi tayagala kulya tayagala kunywa kati ng'ateekamu ne peyini eri alimo asobole okwebaka kati ne tubeera obwesyo nga bwetambula ne bandagirirako omutwaleko wali eyo ne mutwala bwe yabanga olabanga oba balina kye bamukozeko n'addamu bubinya ate ne luba lw'amaanyi nnyo akati paka awo ng'abantu bajja bakola ki bandaba bamulaba bakuwa ku magezi kati olwagira n'atandika n'abanga ayemizozi olwobeera wano naawe ebbugumu lyayina oba wano gwoliwulira nga gulinga muliro kati ng'ate bwayiwa n'akamwa konna kajjula ne biyiwa ne kuno kati nenkola ki neŋŋamba oba zaali mizozi nagenda okulaba nga yenna azimbye muno gonna amaaso gonna gazimbye era ngaebwogeraba omutwe gonna kati waliwo ekintu ekijja ne kimuleega muno ne muzimba mwonna waliwo bw'abanga ne wali tannaba kyajjanga ne kikuwa mu kifuba bwekiti nga tosobola kujja mukono wansi gukola bwati oba gukola bwati kati amagulu gano nago nga kigasiba tasobola kutambula kati oyo eyali ankozeeko amagulu gano n'asobola ogatagulamu n'asimbulamu kino kati ne waddawo ekikuba omutima nagamba omutima bwasirikira nagamba mbuliddwa okusa maama sijjasa maama neŋamba naye mukaba katonda kati nekolaki nembeerawo kati bwe nalabanga ebintu bino biyiye nnyo nendowooza nti olumbe lunaawona era asirikiremu ebbanga lyamala nga biyiye bwe byatandika okuba ng'ebikala kiri nekikomawo mu kifuba nekikuba omutima talya tanywa maama nfa nemugamba nekyekolera sikiraba kuba ne mu ddwaliro gye nkutwala sikulaba ate ne sente zennyini sikolaki siziyina oba okubankuma olemukaaba ng'akaaba nnyo obulumi maama mpulira obulumi munzita naye munaye nga sirina gye mutwala mpaka lwe nafunye mukwano gwange naŋŋamba omwana oyo mutwale ewa mulongo yajja musobola Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nongera okubuuzako omukwano gwange yerekereza akadde kano n'otebaka netubeeramu mu Kooti y'Amaka bingi tubiwangula naye bimutulemerera Mukama Katonda yasinga okumanya omuzadde ng'ono watuukira okuleetera omwana teyalwadde eggulo laatizi yagezezaako tumanyi kyetutegeeza ffe abazadde abakyala ffe tusinga wano obungi tumanyi kyekitegeeza okujjanjaba omwana olaba kaba kayiso nga bava kumugema okimanyi bulungi ajja kukola ki ajja kuterera kuba n'omukulu wamukola ki wamugemesa naye n'osula ng'otudda aziifu kano kagenda mukola ki omutta naye batusasira omwana abadde mulamu obulwadde obutegerekana nga bwe nalisookeddeko bamukebedde ebbaluwa ziiziri tabulina nolaba omwana wo talina kimuluma ayongera kenena nviiri ze kati tezikyamera muno mona mubulaga azimbye
alina amabwa mu kamwa emikono ne bw'oba wakugiteekako cupa tolina woofumi tagirabika emikono za gyazimbyemukko gizimba kati ataago mazzi talina watuulira wonna wajjudde amabwa oba kwekugira nga tatereera tasobola kutuula batumuzeeyo wali yeebake Amina jangu mumuzeeyo wali yeebake nozaako kino janjaba ki ekirala kasiina kyemujjanjaba okugjako eddagala lye baali bampadde munaazeeko nga munaazaako bwento naye nga siraba kyemuwa kati nga muwadde aloozi ate abalala nga bagamba oba mutwale naye gy'omutwala oli ayagala emitwalo 7 nga bagamba sirina wadde ekikumi ati wendi sikyalina ssente kubanga n'ez'amazzi zinoonya okumuteekako amacupa g'amazzi nga siziraba Mukama kati buno obulwadde kibbwo taata we kati akimanyi nti omwana mulwadde akimanyi nti nomulwadde yaŋŋamba talina ssente kati bagamba kanjiyeeyo nampeerezaayo oluusi emitwalo 3 Star TV Koti y'amaka omulongo babiri Sarah yamanya gange abalayi ba Star TV n'abaze wano olwaleero bagamba ki nze sirina wabula nja kusaba omuntu yenna yali afunyeko omulwadde we ng'afaanagana bw'ati ampe ku magezi kubanga nze omuntu bw'aba ayogera obwongo bwange buba butambula ki kye ngenda okukola naye buno butambudde bulinga obulina ate webukoze eki webukomye nsomanyi buli kimu kyogera nga bwe kikoze eki nga bwe kiri amaguma guma mukwano abakazi tuguma si bakiri bakyala kwata omuzindaalo obasaba ki badde nsaba bannange abakooti y'amaka n'abawuliriza bonna mbadde nsaba buyambi ku mwana wange munyambeko Star TV program Koti y'amaka in case nga sente twazifunye ng'olinayo omuntu yenna ku baali bajjanjabya omwana oyo n'olabawo ku njawulo naye ng'olemereddwa lwa ssente oba n'omuntu omutuufu taliiwo bekusobedde oli ku Star TV program Koti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano nyongera okubaza emirimu ndi Kireka bagise Calvary Parking ekireka bwetyo bwe tubeera ne tukaaba ne tuseka muko ne embeera yonna bwetyo ebyamaama nga tugenda kubiraba mpola mpola obulwadde wamu tujja balaba lumu katumala okufuna omulwadde omulala kyoke tulabe ekyokukola omulwadde oyo gwe tukutte mu muteeke ku lupapula tulabe we tutandikira oli ku Star TV program Koti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tukyali Kireka mu Calvary Parking wetuli n'emikwano gyaffe abalina obuzibu ate nga ffe essuubi lyabwe twebaza mikwano gyaffe aba Aero Petroleum Jelly twebaza mikwano gyange aba Shanta Beauty World twebaza n'emikwano gyaffe abasobodde okujja olwaleero batuyambyeko kata g'omulwadde mulwadde nnyo sibyo kyano ssebo bulungi ssebo ng'olabye nabwo ndabye nabo oviiridde ludda wa nviiridde bbira bujuuko bali batya abawaka balesaawo batunulanga ggwe
byatandika bitataate ebibyo olumbe lunumidde emyaka 45 myaka emeka 45 oyina emeka emyaka guno okwata gwankaga mweta lwakutandikiramu 20 samusinja kuba Museveni yagenda okutuumulanga luno lwakutandika lutya era wali okola mirimu kitunnyonnyolemu katono awo nali musuubuzi ebintu kuva bweru ebweru wa Uganda ng'olinya ennyonyi nga nninya nebbaasi bwenti olumbe lwatandikira kiro nga neebase abasajja bajja 6 ne bansitula ne bankanyugiri abasajja ng'oloota oba ng'obalaba ne ogana bwoganyi nga bamaze okunkanyugiri anti ng'oloota oba nga abasajja obalabira ddala nga mbalabira ddala ne bankanyugiri nenkuba n'enduulu omukyala gakiki nendowooza nti ndowooza kintu kibadde kirotolo nengenza okulaba nga kigenda mu maaso omwaka ne gugwako nentambula sente nezinzigwako sinawe sitambudde Tanzania Busoga taata kyenjagala tugende mpola wali ebiseera bye wasiza oba nga tonnawasa nga mpasiza ng'ozadde n'abaana mbalina abantu bano okujja ku buliri mukyala we yaliko oba teyaliiko kwali ye yagamba atya oluvannyuma ennyo nga kigenda mu maaso nasitukanga nenwanagana nekitukulagana nga ye omukyala asembedde eri ku kisembe oze wekka taata nzezeweka kubanga baana bange sibalaba baabadde baabwe SATV programu Kooti y'Amaka omulongo babisalwa gemanya gange bwe mwakubagana nakyo nekyasama mukama ne muvaamu omuliro muyitirivu omukyala naŋŋamba nti omaze okulwana nemugamba nti ekiki nti bulijjo olwana nemugamba nga toŋŋambangako nziramu nenneebaka enkeera newayita ennaku nga 2-3 era abasajja ne bajja nga bambadde ekanzu nga bali basooka nze mbategedde bakyusa kaakati bino juzi omusajja yasembyeyo yazze obakusaza badde nga 6 nantunuulira bwako kyeva mugamba oswadde enkulaba n'ebyo byolese bitwa n'agenda nayingira nagula n'agenda kaakati okuva January saddayo okwebaka nentula paka mwezi kuva mwezi gwa 11 saddayo okwebaka nga nsula ntudde butozi paka ate lwe kyagenda kakati mwezi gwe nentandika okwebaka otulotunye naye bwe neebaka nsula nkola bino ebigere bwenti mu buliri omukyala ngamba kiti nangamba ebintu binsika ebigere mu 2014 banongoose Namirembe nga balongoosa ki nga banongoosa amazzi gaali geesibye kaakati nali neebase era abantu abo ne bajja ne bankanyuga waggulu nti nentumbwira ku kitanda mujjanjabi munnange era buli abantu abo lwe bajja ekiro emisana oba mu mbeera ki siba na mutawaana oba ozzeemu okola emirimu gyo era nkolera ddala emirimu bwe bajja ne bagenda ki ekisinga okutawaanya bwe bajja ne bagenda ekisinga okuntawaanya nesigala nnyomba nakola kyensi kiki kyemunjagaza kati ng'ojjako abasajja abo abakukwata abakutawaanya kizibu ki ky'oyina ekirala bulwadde ki obulwadde bwennina banongosa 2014 akaseke kannema okujja mu bansaba miliyoni 2 akaseke mwekali nakati nsikira mukaseke ne amiya naye kabanga nenze ebiwanju ndabyatya musaayi olwokubamba mukati okukaliisa olwokufuluma bakateeramu mu ddwaliro lyawo Namirembe bagamba okajjamu ssente mmeka miliyoni 2 kubanga mukunongosa nawaliyo miliyoni 5 mamitano nga Profesa Kaka yakolako
ebijjanjabibwa birina kuba bibiri ekisooka mukitegedde musomo gw'abantu bakulu then kino simanyi oba bulwadde bulwazi oba bijja lwa bizibu ebirala era ebireeta ebizibu ebirala kijja kino obulwadde bugenza weekiri kimazeewo ebbanga kwegamba ekintu ekyo kiwanvu susu omukolera muki susu nga bulijjo ye nga asomanga bulijjo ogambye ekintu kyagenda okujja nga ki ekintu ekyo okujja kwakyo twasamira kati bwetusamira mukulu wange empewo ge zaali zituulako n'agamba kitange kubanga twali bakitange abasajja baali basatu n'agamba kitange nga bwe waleeta luwale ku kika mukakasi sula sente 5 mu nsawo ya luwale nga bagamba taata wange n'agamba nti nze ndokuse bivuddemu anti ebiggwayo nabyo ye ng'alina nedda kwegamba mu nsawo omukyala eyakola ensawo ya lubaale yateekamu ekitambo mu nsawo era ekisinze okutamanya kyekitambo kuba n'abaana bange kineebakakalabala kibakozesa bwe tujjanjabako ebirala ntutajjanjaba kaseke basubira ntugenda bisobola ng'ekooti y'amaka sente zenzanzibwa kubanyagatambula mulongo natambula kubanga omwana wo watuuka okujja nagamba nti badde nnina omusajja ekyeto nekijja nekigamba nti omutomanyi nti mukazi wange muwe kugamba okusaba kulali enkoleki atali omu bonna abaana bange abawala abaana abawala nze nazaala nalina sente nabala bali 18 naye bonna bwe batyo bwe bali teri n'omu akola sente n'abaana abalenzi nabo bali 18 bonna balina ekintu ekyo bonna era waliwo omu gundi mpa ku bayiro n'olupapula era waliwo omu eyajjako wano n'omulagirira empigi n'okufalafa omulezi naye tuve mu kusaaga nze nakirabye edda kiri nga kyekikulu nakirabye lwakuba omuntu olumu batasobola kunnyonnyola oba tasobola kukola ki nakyo tekiba kyangu nga bwe tuba tukisuubira Pamina ku sente ze musonze soko mpeyo emitwalo 5 TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gebanya gange omwana yajja okundaba yafa omwana wabalagirira bagende empiki naye basala embuzi nafa olwasala embuzi nafa yali wa myaka 3 musaayi ekyo kitambo ate kigenda kubeera kyangu sigenda kubuuza kyeyagala nkuyambe muki era ndowooza zo okimanyi naye kyensaba obulwadde bwe baddewo emyaka egisoba mwana si kyekyo taata nsaba bwe tuba tubujjanjaba era naffe tujja bujjanjaba mpola mpola temusobola kugenda mu bbanga lye tulowooza lye buyinza kukola ki lye buyinza kugenderamu wabula katonda yasinga okukola ki okumanya kyenyinza okwogera ndowooza kapapula kano kantere mu nsawo yo omwana ow'obuwala agenda kubuulira ekyokola TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nkyali kireka Calvin parking ebya taata saagadde bisogola nnyo waliwo ensonga nga nebona bisogola era nga bw'oba olaba oyinza okuziraba ebinaba bisinzeeko awo nja kuba bibagamba ku radio
Mami nasaba okulaba ku balwadde b'emitwe nga bakulu